Yesu yaja alokole abalinde bibi na fefenda abononi anatusanyiwa. Okuva ayaliko ssenkagale wa DP Dr.Paul Kawanga Ssemogerere bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno, abantu abatali bamu beekulumula okuyiwa mu maka ge Lubaga era nga bangi bamwogerako birungi byereere. Sipiika Anita Amongo atuweeyo olutuulo olw'enjawulo. Tujjukire ebirungi Ssemogerere byakoledde eggwanga, kubanga tetumulabanga memba wa DP naye tumulabanga iconi y'eggwanga nga buli woyogera ku bya democracy oba eby'amazima n'obwenkanya ali mu kategole y'abamandela. Wadde ng'enteekateeka z'okuziika zaabadde zaafulumiziddwa, wabula bannakibiina kya DP wamu ne famire ye n'abakulembeze abalala bataddewo enteekateeka y'okumukungubagira ku kitebe ky'ekibiina kino kubalituma roade. Kuba miggule bendera yaffe ya Democratic Party ejja kubeera ng'ewubira mu makkati. Era tusuubira nti Archbishop okubeera nga yagenda okitambuza ekisibulwa omwagalwa waffe kitumuterekeddewo ng'aba DP okumukungubagira. Mu kiseera kino bendera y'ekibiina kino yeewubira wakati w'emirongooti ng'akabonero akalaga nti baafiiriddwako omuntu ow'amaanyi mu kibiina kino ekya DP. Abakulu mu kibiina kino okuva ku lukiiko olwatudde olunaku lw'eggulo baasinkanyemu akawungeezi mu nsisinkano etakkiriziddwamu bannamawulire, wabula ssaabawandiisi w'ekibiina kino Roade atubulidde ebyatuukiddwako. Olina okubaawo omukisa ogwo okujja, so tugenda kuteekawo portrait ye wano ennene nga tugitimbye mu kala eza Democratic Party, wabeerewo ekitabo wano ng'abantu bajja ne bakisayiningamu. Twafunye okukubagizibwa olwedde okuva mu iPod Secretariat Chairman owaffe Honorable Richard Odong, nfunye okukubagizibwa tuwandikidde Vice Chairman w'NRM, ate bakulembeze b'ebibiina ebirala byonna FDC, UPC, NRM, JEMA, NUP n'ebibiina ebirala. Obubiina bino obungi obwa briefcase bujja kusobola okujja nabo basobole okukola ki, okuwandiika condolence oba obubaka eri famire eyo, era ebitabo ebyo oluvannyuma tuloke tubituuseeyo mu maka gaffe. Bano baasazeewo okukungubagira omugenzi ku kitebe ky'ekibiina kino okumala ennaku 5 nga baakukomekkereza n'okusaba okw'enjawulo. Mu kiseera kino bataddewo ekitabo ky'abakungubazi era ng'abantu ab'enjawulo baatandise dde okukiwandiikamu obubaka bwabwe obukungubaga. Kyaffe ekya Democratic Party tusabire omugenzi, tuyita mwenna ba Democrats, tuyita mwenna abalimu akalandira ka demokrasiya. Tukimanyi bulungi nnyo bangi abayise emikono gya DP, nga bwe mumanyi DP sere ekunkumudde bangi nnyo okulaba nga bameruka mu bibiina ebirala kutereeza. Ssaabawandiisi wa DP Roade agambye nti gavumenti ekkiriza okuwerekera Dr. Paul Kawanga Ssemogerere mu bitiibwa, wabula nga mu kiseera kino pulezidenti w'ekibiina kya DP Nobert Mao tali mu ggwanga era n'alaga nga bwe bagenda okumuweereza ennyonyi akomyewo mu bwangu. Ate ngeri official egwanidde omuntu ow'ekitiibwa ng'oyo. Twagala okwebaza nti leero funye communication nti government acceptinze taking on role eyo y'omuwerekera officially, but they will be working together ne family naffe nga DP. Twagala okwaniriza bamemba ba iPod ne bamemba kubanga yali musaale mu nsonga dialogue, mu nsonga za negotiation, aba sectors zonna, Women League, Youth League, party yonna. President w'ekibiina abadde tali mu ggwanga naye tulina enteekateeka okulowooza nti tusobola okufunayo embeera y'ennyonyi esobola omukomyawo okusobola okwetaba mu kuwerekera President Emeritus. Tweyanziza. Ono asabye bannakibiina kya DP ababadde balina obutakkanya n'obukulembeze bw'ekibiina kino okubuteeka ebbali mu kiseera kino basooke bawerekere omugenzi. Tusooke tupaakinga aside biri ebirala tuwerekere muzeeyi, kubanga ndowooza nti lye lyali essanyu lye. Oba takkirizaganya naawe akuyita n'awaayo view ye, noono n'amuyita. So olw'obulungi lw'omuntu abadde atukwasaganya nti asobola okwasaganya buli njuyi, tusobole okuteeka biri ku side. Era abanyiivu abali mu biseera bino bonna tubayita, kubanga tuli mu kukungubaga era tulina okujjukira oba oli awo empewo ezizza emirembe zitandise okufuuwa
osobola. Bannabyabufuzi bagambye nti mu kiseera kino ekibiina kya DP kyolekedde olusozi Gambalagala okukitwala mu maaso kubanga abadde abakulira mu kibiina kino avuddewo. Paul Kawanga Ssemogerere wants to be a president. Bino wants to be a president. Museveni wants to be a president. Nentunulira mannya gonna ge yayogedde ngeri ya Dr. Kawanga Ssemogerere ye yekka atabaddeko president. Bali bonna abalala Dr. Botebe yayogererako babaddeko ba president. So kyannumye nnyo ne ngamba kale lwaki ono aringa nga ffenna tweyisa the opposite. Tweyisa twagala bifo ekirala tokirowoozaako, eggwanga tolirowoozaako, twagala ssente, tuli baluvu, tuvabira. Ssemogerere kyatabadde abadde ennyumba gy'alina gy'asulamu ye yeesulwamu omuntu wa bulijjo, emmotoka gy'avuga ye yeevugwa omuntu owa bulijjo. Leero omwana yagenze mu palamenti avuga mmotoka ya miliyoni 600. Kakati abakulembeze ab'engeri eyo bamudisappointinze era agenze endowooza nga mwennyamivu. Atwekedde obuzibu nga tukyabinkana ne mawe yatutunda mu NRM nga waliwo n'obubinjabinja obw'abalalalala obufaanana nga mawe obwegwanyiza. Kati tulina obuzibu bunene nnyo okuba nti ekibiina ky'abajjajja baffe akirese mu matigga. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV y'amalindirire.